nti wasanye ne bonokola bakwekansa motuse no gamba nti Ssaabasajja Kabaka agambye nti mulondaawo bokka abamanyi ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Ekyo kibadde tekisaana ku nsonga ezo nedda. N'otuuka n'ogamba nti abavubuka nakyo kibadde tekisaana ku nsonga ezo. Njala obajjukiza Ssaabasajja Kabaka yawandiise point ezi onaze ne point 12 naye ng'akomeda muzzukulu waani wa Nnambi mu Kereziya. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kiri ludda wa. Embalaasi bwe beri mu biseera by'ebisembayo n'ogibeera ennyuma waayo wattu bwe kuba omugere n'omuyunzi tagezaako oba ogenze yembeera Wasanya gy'alimu. Wasanya toli wa kitalo nga bugoba olowooza. Ssaabasajja Kabaka tekibangawo okukola bubaka bwa mirundi 2. Tekibangawo. Baganda mmwe ne bannayuganda. Ssaabasajja Kabaka takolangako obubaka bwa mirundi 2 obuteekeddwa ne bwogera ku lunaku olwa 24 ate n'obubeera mu Kereziya nga 25 nga bwawukana. Ku lwa 24 yatuwadde obubaka nga bulimu ensonga 2. 24 ku 25 mbwawandiisa ensonga zibadde 12. Waliwo kiwuliddeko ekyo? Lwaki mbyogera ng'ate wano weebiri? Kuba tukyayina essaawa nnamba wengenda okukolya programu entuufu yabadde ndeese. Njagala wawuliddeko bulungi nnyo. Wapi yeye? Njagala wawulire bulungi nnyo naawe wennyini olyoka otegeere. Buno busajja bubi. Katonda. Era Katonda tumwebaza nnyo. Era Ssaabasajja twongere okumusabira Mukama amusuusize ddala. Yatugambye tuleme kuggwaamu ssuubi ku ludda olwo. Omulamu ogwokubiri gwabadde buvumu. Kabaka tayagala tubeere batiitiizi. Omuganda agamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde. Kabaagendanga okutabaala omutiitiizi asigala waka. Kaakati engo emusanga waka. Balinga bali mu lutabaalo n'emukavula nga tewali n'amutaasa. Kabaka yakitugambye. Ekyo omulamu ogwokusatu Kabaka yatugambye tulengere ewala. Abantu abamu ebintu babikomya kungulu wano. Tulina okulengera ebiri ewala ne tubyetangira kyabagamba. Omulamu ogwokuna obutava ku mulamwa. Abantu ba Buganda temuva ku mulamwa. Omulamu ogwokutaano gwabadde ku bavubuka okusookanga okwebuuza ku bantu abakulu nga temunnabakola ebinaabaleetera. Olwo tutandise nti abavubuka musookanga kubuuza ku bantu abakulu nga temunnakola bintu bibaleetera buzibu. Kati bw'olaba Christopher Damulira ali mu ghetto agezaako okukontrolinga ghetto n'ogiteeka wansi, bakimanyi nti ekijja mu Uganda kiyinza okuba nga tekigenda kuleka mukadde na muvubuka. Kati balina kukozesa opportunity okutandika okukakkanya obusungu bw'abavubuka. Mpola eno message bagitambuza wonna bagezaako kukakkanya busungu bw'abavubuka nti bawulirize nnyo abakadde. Ompulira bulungi nnyo, bawulirize nnyo abakadde. Ffe mu buwangwa bwaffe wa Buganda tuwuliriza nnyo abakadde, tuwuliriza nnyo abantu abakulu as long as nti omuntu oyo omukulu nti ne mbuto amagezi yali agalina ne mbukadde agalina. Kyova tugamba nti obukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina. Tetugenda kuwuliriza mbuzi za bitanga oba enkodomali z'abasajja bakulu bali mu Uganda nga basaanyaawo eggwanga nga temwogera. Mayiga abaana ba Buganda bali makomera ndi balina misango toboogerangako. Abaganda bali myaka 5 ku 8 babajjeko ku mataka ga bali makomerero zira tovangayo kondeminga kigoba abantu ku mataka. Abantu bababyeko ebyabwe tovangayo kubyogera.
abavubuka bavayo okwogera ku miti mumayita babi maama mwagala tusirike nga mwe abakulu mutudde butuuzi tukole gwolekera omuto tegunyuma twetaaga okusirika singa abakulu mbadde musobola okwogera ku nsonga ezitwala eggwanga maaso sisitimu yammwe yonna Museveni gye yateekawo soko obulayibinge bannaddiini abaali boogera abaali kulema batte ne mutta Muzaata ne mutta Ssa ne mutta Kizito Lwanga ne mutta Anasi Kalisa ne mutta buli omu eyali voko nga yetayagala kumanya ne mukiriyali nga tewakyali ayogera ani ayogerera obusiraamu waliwo Sheeka Kiti oba naani omu balinga abantu babiri kasita Muzaata yavaawo ne balooza bakiggadde obukatuliki avaayo alinga Father Kibi ayogera Reverend Father bona bakatuliki abavaayo ne boogera recently omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunana ogw'omwenda awo bonna ku biragiro bya Museveni baba demotinga ne basindikibwa mu byalo ku nkuzi gye bali tebasobola kufuna ebiro biwere emitwalo 10 omwezi ate mwagala tubyogere Father bonna abayogera ngo jekondoza surviving ku bigo byayo kwege Father Kiti Father Kibi abasigadde bonna buli yakola video nga akonde emingo bikolera Museveni eragira Catholic Church ne ba transferring abasajja bonna ne ba demotinga ne ba twala mbyalo jatasobola kufunira mitwalo 10 omwezi nga azije mbirawo bya mukosoloza mu Kelezia ezo record tuzirina lwakuba tusirise okitegeera Nema muloza nti abantu basiru buli avaayo kwogera ngo mwagala asirike kanisa Kelezia bagiwamba bwe tudda ate eno mu bapoloto mama ekiri mbapoto enkoko etambule enkoko etakuleza maaso so si mabega ate oli kazimba mugalu mama abulako okukola Beggars Association awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala akabasa abavubuka be basingawo obungi engalo muzikube enzulire omulamu ogwokutaano oba gwa mukaaga okunyweza ennono zaffe tuleme kuzunguwala watali nsonga abantu tebakyasobola kwogera Luganda nga Baganda ggere boogera Lungereza Saabasumba n'abali wano bangi benda bakabaana boogera mu Lungereza okunyweza ennono zaffe ekineewuunyisa nga Dr. Jane bw'abadde ayogera wano bwe batuuka ku Katikkiro ng'ava mu Luzungu adda mu Luganda naffe ab'emmengo Oluzungu tulumanyi bw'oba oyogedde Lungereza ayogera Luzungu n'ab'emmengo bajja kukutegeera bw'olabanga waliwo obwetaavu bw'okwogera Oluganda luuge so si kugamba honorable minister bonna owekitiibwa Katikkiro tusanyusa okukulaba ye Katikkiro Oluzungu taluwulira omulamwa ndowooza oba gwa musanvu oba gwa mukaaga gwa musanvu Ssaabasajja yennyamidde olwa paalamenti okubeeramu embirigo ebikonde n'okuwogola emba Kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo yagambye nti bivudde ne mu paalamenti ne bidda ne ku nkiiko eza wansi tubadde tulaba abakesisi nga bagwangana mu bulago n'abalala mu nkiiko eyo e Masaka wa Ssaabasajja yakitulabuddeko ekyo nga tonagenda ku kyomunaana njagala mundeetera video musalo gamulengejja ng'akondeminga the two-time raid of the parliament ng'akondeminga njagala mundeetera video emu nga wasaanya salo gamulengejja okondeminga amagye ga SF s'okuyingira parliament omulundi ogwokubiri emirundi ebiri nga yakyogerako wali okikondeminzeeko nga n'olusembyeyo kwali kuli na komba sowaani ku nsonga ezaali ez'emmwanyi ne bakuba muzzukulu wa Buganda Zake Francis ne bamumenya tewavaayo kwogera kigambo kyonna kati gw'osuubidde nti
Fabadde ne Ssaabasajja Kabaka emyaka egiwera nga tuli Baganda tumanyi statement gy'ozitwala tetumanyiiyo musiga ekifaananyi kye mwagala okusigira eggwanga mwasanga tula politics twamusoma owaliva psychology wano tomudde kusalawo kkubo wano twasoma politics waliva psychology mu basajja b'emmenga ba DP block gomukozesa osiga ekifaananyi nti abavubuka ba leero abali mu nkyukakyuka ey'omuggundu tukozesa obuvujjo okufuna kye twagala naye ng'ate tetusobola kutandika kavuyo nga tewali akatandise teri muliro gwekuma nga tewali nsonga lwaki gwekumye n'omulundi ogwasooka His Excellency the elected president of Yoruba Kyagulanyi Ssentamu yali mu parliament engumi n'enyoka SFC yayingira it is on record lwesembye engumi okunyooka it's on record era yali SFC eyatandika olutalo olwo ne bawamba n'abantu you didn't condemn entale zibera ku City Hall omusajja gomulira yegombera ku CBS ne ku machano lw'eggulu Elias Lukwago yakolagana Salimu Sale n'olukiiko olufuzo lwa State Council okukyankalanya bannayuganda ne bakansala nga baganya okuyisa ebiteeso ebiddukanya ekibuga Kampala ng'obadde tobimubuuzangako bakansala batuwe basirike ng'ensibi z'omuomusolo ziri mu kubbibwa bakansala basirike nga bakyusa amannya g'ebibuga gye bajjajjaffe kankuzanyire vidiyo eno awo ngenda kuddawo mumpe mu ddakiika onaazannya oyo reverse psychology tumumanyi bulungi nnyo ka vidiyo kaluwa nyinza okuba nakasiimudde reverse psychology tumumanyi kati wulira wabaddewo vaawo mpitewo n'olutalo lw'ebigambo wakati wa bakansala Makindye ng'entabwe eva ku kukyusa linnya lya luguudo olw'Ebukasa ne lutuumibwa erinnya lya sultani w'eggwanga lya Pakistani. Wakati mu lutuula bakansala balumiriza nti waliwo enguzi eyaliibwa wakati w'olukiiko olukulemberwa meeya w'e Makindye n'Abapakistani nga baagala okukyusa erinnya ly'oluguudo luno. Wabula amyuka meeya w'e Makindye Joseph Bale Bwanika bw'asitusa okwogera yeeganya ebibogerwako era n'ategeeza nti bingi bakansala bye bateesa tebabirinaako buyinza. Ebigambo bino bitabudde bakansala era ekiddiridde luyoogaano ng'omukubiriza w'olukiiko luno Charles Lubalwanga asanze akaseera akazibu okukkakanya bakansala ababadde bataamye obugo. Akulira abakozi ba gavumenti e Makindye agamba nti tebannakimanyaako nti erinnya lyakyusiddwa. Ono asabye okwebuuza ku lukiiko lwa Kampala Capital City Authority oba be bali emabega okukyusa oluguudo luno erinnya. Bakansala bagamba nti tebagenda kukkiriza kujoogebwa bwe bati. Emmere egaba oluguudo omuntu omunene nga nze kansala w'ebyalo 10 ng'ogamba nti wampa emmere engaba oluguudo. Abatekiniko bo basazeewo okukozesa amaanyi kulyombola kitiibwa ky'abatuuze kye baasalawo kuba abatuuze bo bagamba kiki nsonga ki gye batuwa okutuuma kabaka w'e Pakistani oluguudo. Kansala w'ekitundu kino Godfrey Katuluntu agamba nti abantu b'e Bukasa erinnya lya sultani w'e Pakistani baaligaana. Kyetwagala akapande tekali ku kwagala kw'abantu wabula kali ku kwagala kw'abantu ab'olubatu okuli ofisi y'obwa meeya obw'e Makindye yedisinga defending ensonga eno twebuuza lwaki ogidifendinga ng'abantu abaakulonda ate bo bagamba akapande tetukaagalawo. Sipiika w'e Makindye Charles Lubalwanga agamba nti kanso gyakubiriza teyisanga ku kiteeso kya kukyusa luguudo linnya. Kati yenna yakyusizza erinnya ly'e Bukasa
bannange okukyusa erinnya mulabanga ekyo ekiri awo kyakazanyikirizi ne si kyakazanyikirizi ng'oli yatudde n'oli okukyusa oluguudo liina emitendera mulimu kanso ez'oku byalo erosi. Kati Mayiga gwe ne gurupu yammwe ezannya emizannyo oddire Makindye division ekimu ku biwayi eby'Obuganda okuli ebitebe bikulu mukyuse amakubo oba ebitundu mutandiko bituma sultani we Pakistan ng'osobola okugenda Islamabad n'okyusayo erinnya. Osobola okugenda Islamabad n'okyusayo erinnya limbwe eriti n'olituuma omuntu gw'oyagala ng'ova mu Uganda. Osobola okugenda Islamabad oba Pakistan kebere India n'okyusa banyabo ne bassebo. Ekibuga ky'abajjajjaffe Kampala kigenda enguudo gakyusibwa amannya bagajja mannya agafa agabannansa Maganda amannya gadda mu g'Abanyarwanda. Kati luulo Bukasa baagala gituuma sultani we Pakistan. Gw'osobola okugenda Pakistan Islamabad wonna woba olaze n'ogamba tugenda kutuuma noga nti mugenda kutuuma erinnya mu lutuuma esime mugenda lituuma mu linnya lirya Luganda gwe ng'oyimiramu tugenze mu maaso tubadde ludda wa si wakubaali wagidde mu kyoli etteeka libabbi kuba lya Uganda yonna obusosoze ndowooza ffenna twabulaba. Kabaka tiyatugambye mwagala ani omulala bababuulira eky'omwenda. Kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda ssemasonga 5. Omuntu atayagala kabaka wano mu Buganda akalulu agende bakamuwa ekkaramujja gye batalina bwakabaka. Bane batambula ku mikolo boogera nina buli reference ngirina awo tujja kuddawo amala ogenda gwero mwaka yi buli reference ngirina gwe nkukolako forensics ojja kuwulira okujjawo nga video nazisiimuula buli reference ngirina okujjako nga nakasiimuula buli reference ngirina kujjako nga nasiimuula video ezo. Buli difference ngirina kujja nga nazisiimuula munansonyiwa. Ne buli difference ku byayogerako nzirina. Nyinza okuba nazisiimuula. Nyinza okuba nazisiimuula. Yes, nyinza okuba nazisiimudde. Naye kyembadde mbajjukizaako nti Gaayo ono ne gurupu ye Mayiga erimu Kiyimba Freeman chairman wa Buganda Tuginyage omuli akasajja kali Kandazibonye ak'emiti na kamusimeke ka minister kabusimiri tekateka za Kandazibonye batambula buli kubazigenda okuziika omukolo ogw'embaga ogw'okwanjula nga basiga ekifaananyi nti Kyagulanyi Ssentamu avoola era alwana kabaka. Mujjukira buli video lwakuba nazidelitinga oyo Ndazibonye Kawuki Kiyimba Freeman Buganda Tuginyage ne Charles Peter Mayiga Saloga Mulengeja basasula ssente ku buli mukolo oguli mu Buganda nga balwanyisa Kyagulanyi. Kati oyo alwanyisa kabaka batayagala kabaka obulwagenda bunoonye ekkalamojja kyemuvuga tukimanyi tayimu egenda kutuuka nga buli omu olina okutubuulira gy'osibuka. Awo katuveewo katuddeyo wali nga kabaddiza benaba bu video mbufunye nabo deletinga kankabazanyire kano kama kuba tugenda kuzanya
kuddo nnyo Ssaabasajja atugambye tulime emmwanyi nze luli nabagamba mmwe mulime emmwanyi musirike ekyo 11 tulwanyisa obwavu mu mbeera zonna teri kiswaza Buganda nga bwavu omusajja omukulu otwala otya emmere mu kaveera ng'ova ku lumbe nga weddira mutima ne bakusanga n'akaveera mulimu ennyama ensonga ya 11 tetulina budde njagala bukyanga omwaka guno gwonna Katonda agutondekawo nga tunaatera ogufundikira mu nki yonna ombuulira Ssaabasajja Kabaka lwe yakola okwogerako eri Buganda ensonga ezo zonna zonna 13 n'azibateerawo ku mmeeza mugindeetere. These are personal statements concocted by himself attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu. Those are concocted statements or kukuti statement by himself nga njagala tulwanya okubanja Ssaabasajja Kabaka gye baali bagenda omuttira njagala mu statement yonna Kabaka yali akoze omwaka guno gwonna mu bintu bine 13 byayogere tebiriyo bana abantu bavuga politics o wali psychology okulosa nti abantu bona tebategera tutegera wantu abagamba twabajiriranga nkukunyi ebuukange maze kuluma negenda tujja kujja buli bwiro yenna mukulu ogambye nti Ssaabasajja Kabaka akubiriza abantu okukola era avumirira obwavu ekyo kye kibaddenga ekigendo kya Ssaabasajja ebbanga lyonna tayagala nga kukulembera abantu baavu naye ate ekiteeka abantu mu bwavu kiri mu Mmengo wennyini nga gwe kikulembera ne gurupu yo ekireetedde Abaganda obwavu gwe kikulembera nga ate kiri Mmengo wennyini kitya amasiro gagenda mu myaka 14 tegaggwanga sere twazisonda Abaganda basonda amalwaliro agatambula mu America amalwaliro 2 wagalira mu chocolate amataka ga Buganda gonna gatunzo gamazeewo Abaganda bonna basinga obungi abadde baddukanya business mu Buganda wano mu Wakiso mukono Wakiso bonna abasenze ku mataka tesobola boogera wadde ekigambo n'ekimu nti wasuze mutya oba salaamu aleikum tosobola na babuuza osirise Uganda Revenue Authority ngekulembera omumpembe mu 7 bagobye buli Muganda yenna mu business gambiriko omusolo v'omwange tovanga ikikonde eminga bananyini akedi nga nawo ina akedi amasanyalaze gasasulwa sente endala amazi sente endala kasasiro mulala lenti oli asasula milioni 3.8 temuvanga yo byongerako abasubuzi bekalakasa ku machano lugulo tokolanga ko statement wadde nema ekonde eminga bananyini bizimbe nga nayo gomo ku bananyini bizimbe ebikonde eminga obufere n'obubbi obutugulunya banna Uganda njagala obuliro site emu gye bokyezza omuliro business z'abantu gye wali ogenze kono bagamba nti nze nganze Kabaka Katikkiro wa Buganda aliko mbawadde obukadde 10 ng'entandikwa bokyezza ekibuye mu mbaawo kubola kubamalako mirembe bokyezza Makindye bokyezza Kaleerwe bokyezza Bulwamu togendangayo wadde gwe kumbi mugagga wadde mulidde mukuse mutandise okukola emize gy'abakufu egy'abanyampulukufu koba mukufu bwalya atandika kuyisa mukka tamanya abantu kibuzi bikibalina mukulu ebigambo byonna byoyogera ezo bazita campaign statements in fact omwami ono official statement gyakoledde mu kereziya yaabo ya kereziya ye Rubaga ebadde manifesto ye akitegedde kuba mu ngalo statement Mayiga zaakoze ebadde official manifesto ye lwakuba ateekamu erinnya Ssaabasajja Kabaka abamanyi politics ne psychology gwe basomamu ebintu ebadde official manifesto ye akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi kubanga teri abadde agenda kigamba nze nkikugambye kubanga bino byonna ebintu twabiyita mudda twabisoma bana abasajja tubakulidde ntubamanye engeri gye bavugamu politics waabwe awakana nkugambye ndeeteraayo omukolo Ssaabasajja gwabaddeko n'ayogera ensonga 15 ezo njagala te video emu y'amazaalibwa gonna bukyanga Ssaabasajja akakumya kanyamaze ku namulwe bajjajjaabe ng'akola statement za mirundi 2 mu ssaawa 24 n'ayogera 25 n'awa statement endala ojja kunneebazanga olunaku luweddeko
Yensonga lwaki abali deep in village wagenda batambula ku kyalo bawa sente nti bannange Mayiga bw'atuuka mulonderanga ddala kino kigenda mu maaso mu byalo brainwashing abantu bakowa campaign ku lwa Mayiga. Kyovolaba abadde mu kereziya eyo muntandikwa Mayiga batasubira Kyagulanyi. Nti era n'abantu abazze aba bulijjo mubaddewo bakuba engalo nga bayitirivu nnyo nga ba Mayiga ng'oyagala otegeera nti abadde bazze bonna abasinga obungi bate basubira Kyagulanyi. Njagala olaba akafaananyi kano. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe mumbali nanga Baba president bagenda mutula kaseke ndaki njagala otumiega bayimuko otule Mayiga embeera ze kati otule president eri antuluddeko bwati n'aseka n'agaka akasajja nkakafunye face kati kamusuubirawo. Njagala oddemu owulira ka video kano bulungi nnyo. Njagala otunule president face gy'abadde ataddeko ng'aseka otuna kala akasajja face gye kali kataddeko. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe President omulabe bana abasajja akusekerawo nengaga njakutta ekyo bayitamba kwekansaamu. Alright, ebisiga tujja byogera ku Lwokutaano kati kangere ku programu entuufu yandeese. Nabagambye olwaliro omutwe gwa video ngenda tugituuma nti ssente mugenyi zikyala ne zikyaluka. Alina akatebe tuula alina owandiika tuula ebiga byengenda okwogera bigenda kugasa oba ojja kukkiriziganya nange oba ojja okwawukana nange mu ngeri omu endala. Obutongole ekitundu ekyokubiri ekyakatambi kitandise. Olwaliro ziri ennaku z'omwezi 25 ezakawukana ku mwezi gw'Ekkumi mwaka 2024 gusigazzaako ennaku mpawe kaaga ate tukuba olukumu mutwe tugende mu mwaka ogwa 2025. Fenna ebitonde bya Allah oyo yakatonda byatonda tuzaalibwa ne tukula nga tulina ebigendero ebyenjawulo era buli mwaka gw'otuukamu ng'ovubuse kitegeeza oba olina ebigendero by'okkola n'ebiseera ebisinga tusanga ebizibu mu ngeri emu ebimendala. Fenna tukola kuyitamu era kufuna. Nyongera okujjukiza nti bw'oweza emyaka 18 oba oli muwala oba oli mulenzi nga tosoma kikuvunaanyizibwako okutandika okwetongole ogenda okole mu ngeri yonna esoboka onoonye ssente weebeezeewo. Jjukira nti bw'ova mu myaka 18 ng'ovudde mu maka ga kitooba ga nnyoko n'otandika okwebeezaawo oyina emyaka wakati wa 4 Katonda bakuwadde obulamu okubanga okola otandike okwebeezaawo era osajja kule oba okaziwale otandike n'okwetegeera obwo Katonda bakuwadde obulamu. Naye waliwo ebintu ebikulu abantu byemusussa oba byemubuusa amaaso byemulina okukola nga mukyalina embavu. Gwe muganda wange yenna omuwala oba omulenzi kino tekyawula kubanga ensobo ekyusa amaaso wattu nga naawe envuba okyusa. Abatambuddeko mu nsi ezaakulamu oba ezaakolamu nazino ez'omu Africa enkulu saako nawaffe mu Uganda. Mu Uganda tukyalina embeera ey'abooluganda bakola ebikwano mukwano gwa neighbor mukwano gwa ssenga jjajja wa mukwano gwa boosi baabo okyasobola ogenda n'olya emmere ne bakusuzaako ewiiki n'osula ku boys quarter biki. Naye embeera egenda ekyuka nga buli muntu alina okweyimirizaawo. Kyovula mbakubiriza nnyo abavubuka mukole muve mu ŋŋambo mutandike okukola kubanga ovunaanyizibwa kyenkanye ku bulamu obwo n'obulamu bw'abantu abalala abakutunuulidde. Gwe muganda wange ali eyo
social media no kuliko ba motivation speakers bangi nenziro munna gamba nja kwasinga mbadde sobola kuyita mu simu omune kuba motivation speaker oluba ne mukuba omuggo ne mwasa mu mutwe naafu iruma muzika tewali kintu kirese buzibu nga ba motivation speaker ku social media kuno kubuzaabuza abantu nga yakozesa obulamufu bw'omuntu weebwe okubuzaabuza abantu nga ibi alowooza nti bizimba nenga ate abakireeta mu nkola yakufuniramu naddala ba motivation speaker abaddukanya bizinensi zaabwe ajja n'akubulira ekintu n'akikulaga nga goloza kituufu kumbe ye akikozesa nga reverse psychology okubuzaabuza yafunemu kati njera kugaba motivation speaker omusanga mukuba oluyi otambula ogende one katonda yakuwa omutwe n'amagezi amazaali n'akuwa ne chance okwesalirawo teweetaaga motivation speaker no just weetaaga okulabirako gwe ku bitundu gy'oyita abantu bakola batya okubeerawo mu bulamu obwo nze mbulawe motivation speaker nja mukuba oluyi mutte nga sina gwe neebu kubanga bakoze kyanjawulo nnyo okufeera bannayuganda n'obalemeza mu mbeera embi n'abantu ababesaagala kuwulirako be bantu betuyita abantu abalabisa obulamu bwabwe nti bwangu nnyo okulemaza abantu abalala be baluwa omuntu ajja nga ayina ekigendererwa kye ng'omuntu buli munsi buli muntu alina ekigendererwa kye oba ekiruubirirwa kye waliwo omuntu mu bulamu bwe nga ye bwagula emmotoka ye ensi ye eba ewedde oyo waali waliwo omuntu nti ye bw'alinnya ennyina agenda mu diaspora ensi ye eba ewedde waliwo omuntu bw'akwata iPhone 16 Pro Max ensi yaba agirabiraawo waliwo omuntu nga bw'ayambala engoye n'aga nti kati nyambadde miliyoni 3 ensi yaba agirabiraawo waliwo abantu nga bw'agenda mu KFC ensi agirabiraawo ku KFC waliwo omuntu nga bw'agenda kulaba emipiira ye mu Bungereza ensi yagirabiraawo kati mwegendereze nnyo abantu abo abakulaga nti obulamu bwangu naye ng'ate si bwangu kozesa nnyo omutwe gwo naawe okwezuulya by'osobola okukola bitya mu bulamu bwa bulijjo omuntu yenna kwemulangira nga oli buvunaanyizibwa kwe kubanga amaka oba oli musajja oba oli mukazi kwe kubanga amaka nazzi kuno omuvubuka yenna mu Buganda bwe yawezanga emyaka 10 yawayiranga okuwayira kwe kuwasa era ku myaka egyo 18 abavubuka babeeranga n'emisiri gy'emmwanyi emisiri gya lumonde nga bazimbye n'amaka gaabwe nga batuludde ekitaliwo olwaleero wajjawo obunafu naye banyonyola dda n'abawala mu myaka egyo babanga bafumbiddwa oba bafumbiziddwa mu myaka egyo ekitaliwo olwaleero kati ate enswa negenda ekyusa amaaso n'envubu n'ekyuka ekyusa etya abasajja twasula obuvunaanyizibwa bwaffe olw'ebintu ebimu ebigenderere mu byenfuna bamaama ne batwala obuvunaanyizibwa which nti kyajjanga ekitalabiddwa nti kigenda kujja naye nga kigenda kujja one ndaba nnyo abantu ku social media muyimba ennyimba ne muyimba bamaama bazira bamaama yes kirungi nnyo bamaama bazira nange yankuza mukyala naye wali otuddekaawo ne weeteeka mu bigere by'omusajja omusajja gwe bayita omusajja si buli ayambadde empale nti musajja no si buli ayambala essaati ng'eno nti musajja no omusajja buvunaanyizibwa abakyala bakola ebintu bingi nnyo ebiri extraordinary naye omusajja ate ye wali weetaddeko mu bigere by'omusajja wandigamba nti omukazi hero naye omusajja superhero lwaki one amaka gonna gatunuulidde taata alina okunoonya ssente zemulya alina okunoonya ssente zemwambalamu engoye alina okunoonya renti alina okunoonya ssente zigula ploti alina okunoonya ssente zizimba ennyumba alina okubabeeza mu buli kingeri kyonna nga taata akituukiriza oyo gwe bayita superhero naye ensi yonna ewaana nnyo omukazi lwaki abakazi balina ka sympathy vote Allah yakabawa naye omusajja gwe bayita omusajja mbagambe si buli musajja yambala empale nti musajja eri ebisajja sajja naye wali otuddeko ne weeteeka mu bigere by'omusajja olunaku lumu
omusajja ayingira Kampala nga talina office nenga alina okudda n'emmere abaana balye n'atetenkanya musajja tunagifuna ne balya omusajja alina osasula rate oba olina ebintu byonna njagala abasajja bano bayita abasajja mubaweko respect for the first time please mubaweko respect tuwana nnyo abakyala nti abakyala bazira naye abasajja superheroes naddabera abasajja abalina obuvunaanyizibwa omusajja obuvunaanyizibwa w'oyagala okutegeera nti omusajja superhero omusajja asobola okumala emyaka 23 ng'alabirira omukazi ne famire yonna nga talina kyakyusizaamu wabula omusajja oyo omulimu gwe gumufeeko bintu byononekemu atule waka okumala emyezi 2 nga takola omukyala wagenda okulanga omusajja talina mugaso omusajja agenda okulanga omukazi omusajja afaana omusajja awunya omusajja takyalina mugaso nagamba gye okola kiwano naye nga ye omusajja abadde talangirangako omukazi all along no wabula musajja atuwabuliddwako essente oba omulimu emyezi egyo ate omukazi amulabanga ekitagasa aka akantu kali iniboni mu bakyala kali iniboni ni bakyala tibabe eva babeera ku receiving end babeera eva ku receiving end teba valuinga time omuntu gyamukoledde emyaka 20 naye omusajja bwabulwa omulimu emyezi 3 ku mwaka maamu omusajja afuuka useless afuuka ekintu ekitagasa ate ffe tulina akantu kali ak'ekisajja in fact mwe temumanyi omusajja gwe bayita musajja kamubanyonyola olwaliro omusajja yenna buvunaanyizibwa omusajja bw'abanga talina mulimu nga badde wavunaanyizibwa kimuleetera n'okogga mu sayizi oba okubulwa ebirowoozo byonna era omusajja oyo ne mu nkola ey'obufumbo okupafoominga amaanyi gakendeera taba n'amaanyi ga kisajja w'osanga ng'omusajja nga takola ng'ali waka naye ng'amaanyi g'ekisajja alina mangi oyo si musajja eyo mbuzi yabitanga real men waba talina ssente tasobola kuba n'amaanyi ga kisajja era abatalowooza na bintu byakwegadanga ekyo abakazi kuno mwe kwemuli abasajja balina obuvunaanyizibwa mukimanyi bulungi nnyo nti omusajja nga talina ssente oba talina mulimu aba talowooza ku bikolo byakwegadanga aba yeekondeeminga obuvunaanyizibwa wange mbusudde ne w'osangira omusajja yenna ng'ali perfect mu kintu ekyo nga kyakwegadanga ali perfect nyo n'amaanyi agalina oyo si musajja waliwo ekintu ekirala ekimulimu era omusajja bw'abanga aloozinze responsibilities ze ewaka abeera humble and he is to control abeera humble tayogera asirika takomandinga no bw'osanga omusajja nga yasula obuvunaanyizibwa bwe naye ng'ate ali waka yakomandinga yaboggola oyo ne musajja bamwekirira kubanga omusajja ng'omusajja amanya bwe nduuzinga respect yange n'obuvunaanyizibwa bwange nina okubeerako humble obutanyiiza oli kati facilitator kati bw'osanga omusajja ng'akomandinga naye nga si yagula omunnyo si yasasula lenti si yakola ki oyo naye abeeramu ekintu ekirala kati we gwe bayita omusajja ompulidde bulungi nnyo kati n'omukazi alina obuvunaanyizibwa nga yateekinga ono obuvunaanyizibwa okulabirira abaana n'okutwala buli kimu n'azimba n'amaka oyo omukazi ate muveeko ani ali mu kategori ndala nnyo okitegedde bulungi nnyo awo tuvudde njagadde bwa puriyambu ya sitole gye ngenda obbasomera gwe wenna muganda wange gy'oli nga otandise okufuna ssente bino ebigambo njagala bitwale nga bikulu nnyo omusajja yenna ayala maka kye tuyita address bw'okwata ssente yo yonna mu ssente yonna esookerwako muvubuka noonya ettaka oligule omuvubuka yenna ssente gy'osooka okukola mu buvubuka bwo ng'okyalina amaanyi noonya ssente ogula ettaka togula poloti no gula ettaka kubanga ettaka capital ettaka teriringa essimu essimu bw'ogijja mu apple store kasita ofuluma oluggi lwa apple store
losing value. Bwogula emmotoka mu kibanda n'ogifuna mu kibanda nga bamaze okukolera endagaano, emmotoka immediately losing value. Bwogula engo ne baziggyako ttaaga oba engatto ne bagiggyako ttaaga n'ofuluma nayo, tosobola kudda mu dduuka ne bakuwala semmane no oba amount no. Naye ettaka kasita oligula olunaku lw'oliguze lwennyini litandikirawo okulinnya ebbeeyi wonna woba oliguze as long as ntiri mu Uganda. Tebaayo motivation speaker akusiriwaza mbu simanyi okugula ettaka e Kabaale oba ekyenjojo oba Luweero muwala nnyo no. Kumpi na nnyo kubanga Uganda givuga okuva mu Kampala otuuka ku border tekitwala wadde 5 hours no. Buli w'osanze ettaka ligule. For instance, okwata milioni 15 okugula fuuti 5 ku 10 mu Kampala mukono wa Kiso, it's a big mistake. Kwata milioni 15 babi ogende Luweero ogule acres 3 ez'ettaka oziteekeyo. Buli lunaku olukya lirinnya value. One, ojja teekayo ebintu byo nga bikula okula. Ompulira bulungi nnyo kubanga abamu abasinga obungi mutemumanyi life eri mu kyalo nga nnungi nnyo. Teriyo noise pollution, teriyo ki, obeera mu comfortable life ng'olya fresh food. Naye saagala okole ensobi okwate milioni 15 ogule fuuti 5 okwata no fuuti ku 10. No, that is a huge mistake. One, ettaka eddene ogenda kulimako, ogenda kulimako, ogenda kuzimbako. In fact, in the future osobola okutundako portion n'ofuna capital n'oddamu n'omuinvestinga mu ttaka eryo lyennyini. Knowledge is power. Gw'atasobola kutegeera bintu bino nga motivation speaker akulimba mu kuba omugaafe tujja muzika ku Monday wiiki ejja nga tumaze okuyingira mu mwaka omupya. Ekyo nkikubuulira. Oba tobiwulira njagala biggabo bitegeere. Lwaki? Mu mawanga gano ekisinga okututaanya ffenna bankuba kyeyabava e Uganda bakiyita kisu. Ekisinga okutawaanya abagwira bonna bajja mu nsi z'abazungu babiyita bisu, nyumba oba address. Ne wowe oyagala residence permit oba oyagala kurenewinga visa bakubuuza where is your address. Bw'oba tolina address tebasobola kuwa ki kurenewinga bintu byo bakuwa mpapula. Betaaga address. Address yeriko nnyini yagizimba afunamu ssente. Bw'oba tolina ssente kitegeeza ogenda kukomekereza ku street. Kijjukira nti mu diaspora gy'oli oli mubbi wajja kubba odde ewammwe. Buli lwobba making sure nti part of the money z'ofunye zizze ewaka ozinvesting zimba. Buli mwaka oguyitako ku bulamu bwo oba osemberedde emyaka gyo egy'okugenda eri ddunda namugereka gyakuyita gy'olina okubeera. Nkiddamu. Buli mwaka oguyitako n'ogaa nti Merry Christmas and Happy New Year nga gugenze oba otandika ogenda olwokaddiwa. Kitegeeza nti gwe omuntu ng'omuntu olina okwetegerera ng'obudde bukyali. Olita kulya ssente nti sooka ogule emmotoka ove mu kuzimba ennyumba, ekyo kikyamu. Olita gamba nti sooka okole business kale nti mu economic situation eri mu Uganda okole business. That is a wrong idea and it's a wrong move. You can't compete with the people abatasasula musolo nga gwogenda sasula omusolo mu Kampala. Revenue Authority kati omusolo gusoloza ku luggi tojja competinga n'abantu. Naye waliwo idea enyangu ennyo. Buli muntu mu nsi muno alina okulya alina okunywa. Emmere gye muli eva luddawa? Eva mu ggulu kubanga ne Bayibuli yakyukamu ate akole n'okulya nga taakole ki? Taakole. Ebyamagero byakoma ku Yesu Kristo bwe yafuusa ekyennyanja ekimu n'akifuusamu ebyennyanja 100. Mwe yakola omugaati ogumu gwe baaleeta n'agufuna emigaati 10 byakoma mu Bibuliya kati bikyasoboka. Era Bayibuli bw'ogisome ng'ogyetegereza ekugamba ekyokukola gwe noweewunzika lulo nga yeekubuulidde nti n'alina akatono kali mugibwako ne koogezebwa oyo alina ekinene. Ataakole n'okulya nga taakole ate beesimya bakkiriza nga tebalabyeko. Okkiriza otya nga tolabyeko? Mbaata yaneti. Kati ngenda kugamba gwe muganda wange, mu byokola byonna fuba okulabanga
waliwo oluyimba lw'omusajja lw'omugenzi radio ne wizo nti ebirungi bibiri maaso. Yes. Sooka okole kye bayita donkey work mu myaka gye gy'ekivubuka. Set yourself. Bw'onootuuka mu maaso eyo life gyerejja kulya ssente zo naye ng'olina woova. Mu America eriyo abantu abasula ku street not because nti baagala one balina chance ekola era baali bantu nga bategeera wabula bwe bagenda baluzinga emirimu balina okuluzinga mortgage zaabwe oba ennyumba zaabwe ne badda ku street balizotinga ku drugs ne badda ku street naye nga Baamerika balina visa tebetaaga visa naye gwe onoonya visa genda mu America azula mu Canada bwekityo ne Bungereza eri abasula ku nguudo nga tebabatondera kubeera ku nguudo no process by process empulaning embi yabaleetera okubeera mu mbeera eyo kati saagala ogwe mu kintu kyekimu buli muntu ku nsi kuno Katonda amuwa omukisa gw'okufuna ssente teri atafuna mukisa gwa ssente wabula enkwata n'empulaninga y'essente zo mu myaka gy'ekivubuka ematalinga nnyo. One, abavubuka mwagala nnyo okwambala which is good n'oyambalira ani era bw'oyambala n'onyuma kigenda kwongerako kimyaka buwangaazi oba busiru question mark teekawo answer. Okute iPhone ya milioni 7 naye osula wa land loading n'ennyumba ogiddukamu kiro nga toyagala akulabe oba obuzaabuza land load bagwa buzaabuza milioni 7 z'obuzemu essimu eruwero that is an acre of land oba otegera unaku ki eruwero bavugira dakikameka eruwero bavugirawo essaawa emu dakiika 20 eryo ettaka gye liriraza iPhone ogikutte which is okay oliwaddemba ogigula kubanga buli muntu alina omukisa gwe ne right y'okukola kyayagala ompulidde bulungi nnyo. Boy wango kutte ssente obuzero njiro otaddeko amannya go which is okay gukyoyagala naye gwokimanyi nti owa boda asobola okukoona akamotoka k'ettaala emmotoka eyo neruzinga value naye nga nze yakutteseza obuzemu Range Rover nguzeeko acres 10 nsimbyeko kalitunsi nsimbyeko ebitooke nsimbyeko emmwanyi in the period of 10 years ngenda kuba siimirira naawe ate nja kuba nina Range Rover eriko nga gweyo bagitemamu dde sigiri zino ezookya kasoli ku kkubo ekyo tosobola kirowoozaako mu mutwe gwo. Emmotoka ndagala nnamo teziggwa mu factory kubanga buli lunaku olwatuula ku ssimu ye kuno ba designer n'agamba eno Range Rover eriko nti ye kati omwaka ogujja ngenda ku designingayo software ne hardware ne design endala tukole Range Rover endala ne simu bati bazikola n'engoye bati babikola byonna kati njagala osooka oteeke kino ekintu mu bwongo obwo nti buli kintu kyonna ekitakugattako buli lunaku eri ba master planners ba designers aba planning ekintu ekisinga ku ekyo gukyolooza nti kyakabye essaawa zino baplaningira gwe omusiru kubanga tojja kitegeera nti baplaningira gwe fuan tuli mu nsi zino ezaakula okusanga omusajja ng'avuga Range Rover ogenda omunoonyerezaako nga binyonkondo wane emmotoka ze bavuga buvitizi bw'e Kampala bulawumu bw'e Kampala azigoofu z'e Kampala zino entonotono okusanga omuntu kebeere Bungereza kebeere America kebeere ani bavuga normal vehicles. One, they are good at calculating. N'osanga embaata neti erina Range Rover esula bukoto mu fulaati asula bukoto mu fulaati emmotoka esula mu garage walala naye noyaga yasoma senior 4 n'atula senior 6 alina ne degree oyo naye waali okitegedde bulungi nnyo bino ebintu oluwaddebo biwulira oba bireka mbikugambidde naye jjukira gy'osaba visa okugenda bannansi abamu basira ku street ekibasuza ku street baluzinga consciousness mu mismanaging their money ne bakomekeza nga basula ku street tebalina amayumba kati naawe ku myaka gy'emivubuka sooka weefiirize ogule ebintu ebi byolaba nga bikunyigiriza gula ettaka zimbaka ennyumba akayumba kabeera eyo with time ettaka likola kino kiri ku basajja n'abakazi si basajja mwekka n'abakazi otadde ka wiigi ka milioni 2 ku mutwe naye ng'omuto gw'oteekako wiigi ya milioni 2 mulimu amagezi omuto gwambazizza wiigi ya milioni 2 ne gulimu amagezi omuto gwo guli wafe okuteekako wiigi ya milioni 2 oyambadde engatto ya milioni 2 naye nga n'ebigere byotadde mu ngatto ya milioni 2 biwunya
nga nandawe ya kituli mu mpale kubanga tebasobola baga bigambo bino okitegera bulungi nnyo abasajja bosanga ku Uganda House abazee bakolanga mu office za government tebasavinganga kubanga balabanga kyali open mu government esobola kuva nizivaako ne baluzinga buli kimu oli mbula sente tebazirira ku nsi bbiri olina opportunity ofuna sente please setting ebintu bigenda okuwa value wa mu Uganda. You are nothing in Europe, you are nothing in UK, you are nothing in Canada, you are nothing in USA. You are nothing. You are something back way home. Ngo settings buli kimu kirina olina amaka olina wajja emmere kati gwe kankubulire oyo wanjero mpulirize nga tonna saba visa genda mu nseezo soko buuza kolera visa wabuuza omuntu yenna akusomere kye bayita system y'enseezo nga tonna teeka mu visa yonna soko buuza omuntu kye bayita mpulira abantu bagamba ekigambo system ya America ey'Abongereza ya Canada ya Europe yemu soko buuza system yayo ekola etya abantu abasinga bonna baatula mu system bwe teyenyenya system ekumanaginga kubanga bakikola nga balina kukumira abantu babekola okuva ku Monday mpaka ku Monday mpaka lwe bakutwala mu shelter z'abakadde n'oyikireyo Windows ne kiggwa ekitali mu Uganda nkiddamu ekitali mu Uganda ekitali mu Uganda mu Uganda ogula ploti yo n'ozimbako ennyumba yo n'otambula ng'okajjala totambula ozimba ngo kubanga obwo buvunanyizibwabo kibayita omuntu apulaninga era gono oba oyinga eyo olusimayo olina akamotoka ozimba tolina ozimbira bwerere bule tolina kyolina omuntu alina address nga alina ennyumba mu Uganda nga gweolina olina Range Rover akusinga omuntu nga yazimba nga gweolina iPhone nga gyolina mu bulamu nga kyebugagga omuntu ayazimba akakyuyi kimu bakusinga era toyimirira naye bwe bayita abatuuze ku kyalo togenda genda kyovula bawula omutuuze gundi n'abapangisa they are two different things babuuza abapangisa n'abatuuze oba tuli mutuuze oli mupangisa kubanga anytime ojja kufuna ebizibu ogende walo naye ono omutuuze tava okuba yazimba waawo kyetukuba kaawo kadde ne kasanga abantu babiri banjawulo kansube nti amagezi gazze ku ssaawa zino ompulira bulungi nnyo kati kino tekiriiko musajja tekiriiko mukazi mwenna mbabuulira kyenkanyi bw'oba ofunye omukisa gwa ssente weefiirize mu mbeera zino ez'ekivubuka sooka okwate ssente okole ebintu ebikunyigiriza gula poloti oba ettaka zimbako ebisigadde bijja kujja mpola weerumye nkugegwa ebintu by'okwata olwaleero eriyo ba specialist nga buli lunaku atula ku kompyuta ku designinga kintu kipya kisukka ku ekyo ekiriwo olwaleero wali okyebuuzizaako nti oluvannyuma lw'emyezi 8 engoye zikyuka dizayini emmotoka zikyuka dizayini engatto zikyuka dizayini kubanga bali ebizinensi yaabwe bamanyi eri abantu abatasobola kubaya kintu kino bwe kitambula ne babateekaawo teri muntu mbulamu nga tafunangako ssente buli muntu yali afunyeeko ssente era basinga obe nga ekisajja kitukubye point olwa kituyino bakyabana yakituwendudde saba tewali abampendulidde bino bembaga mu bimanyi bulungi nnyo that's why a good example genda mu celebrities be Uganda basinga obungi 100% abaliwo established nga balina amaka ndoza bali 40% 60 tebalina kye balina bapangisa tebalina kye balina kubanga balina opportunity ya sente ne batagikozesa ne badda mu kukola ebintu bye balabanga bibayamba bibya mu kaseera ako nenga byali balimba era ekiddako kunywa duraga ne bw'onoozinywa landlord tagenda kusonyiwa ssente za bupangisa ate nkujjukiza okulwa ennyo ku nnyumba za landlord kikufuula nnyinizo nkuddamu bw'oba olina ebizibu noonya omwenge ebizibu tebiva bigamba jjajja mwongere endeku oba nywa akapiisa akalako enjaka obeerako ekikufuuyira ka sitori z'otinga mu kusolovinga problems n'ebintu ebikubuzaabuza okuva ku problems kitegeeza nti byo bigenda kwenkalaginga okuvaako ng'oviirako ddala
landlord yamanja school fees zibuze kyanafe kangende nywe njaga ojja jinywa ojja kufuukira ddala bamweya n'oyiike windows ogende ani agenda okubonaabona baana bo mukazi wo gubekiza bumuzira basigenda zogerako mwagala nzogereko no ekitawanya ba celebrities bafa mu Uganda abasinga obungi they had money and they had chance nga bakyali ku nobu kati chance zagenda tebakyalina buli kimu balizotinga ku drugs tezisolovinga kizibu no ekizibu kisolovingibwa nabikolwa ompulira bulungi nnyo okujjukizaako akatono buli muntu gwolaba avuma Kyagulanyi ng'ali mu limelight tamuvuma mbukuba because bamusindisa muvume no babuuza ekibuuzo kimu naye akasajja kano kakikola katya wandika comment oba okitegedde abasinga obungi abalina obusajja no ku mutima nga kazimbye kambadde enkofiira kanene galubindi kataddeko n'omuno gwa sigala nga kamuluma lwa Kyagulanyi abuuza akasajja kano kakikola katya kyekibuuzo ekyo ekisinga obbaluma Yesu lwaki ambalumuluma tebamulumba tebabasindise muvuma bya politics no babuuza yakikola atya yakikola atya naawe wano waliwo akubuuza neggayo yakikola atya wano oli ayinza okulanga otambula nagayo gayi ne wande bweba mugamba nti agamaka gagundi kanaawe ate olimbe tasobola kubanga nenyumba eyo abaganda tuga tebifaanana abifuna no ebikolwa bisinga okwogera gojjo wegenza abantu abasinga okwasama ku social media they are nothing and they have nothing omuntu alina ebyokukola era alina obudde tasobola kudda ku social media kwasamirya kuno nga kakalwa ku mudaala akanyoka keeswera no tekisoboka onaganza promoter Bobi Wine muwona kubanga gwe tolina wosula mu Kampala wamutegekanga omutegeka sente wamutegekanga mu lufurivu sente waziteekawa puwa planning temwaso buli muntu alina timing mbagamba mukozese timing bwofuna sente soka weerumya oziteeke ewantu wa gule ttaka zimba ebisigadde Allah agenda kukwatirako ne bw'omisinga stage ene y'ekivubuka wosobola okupambana n'okola buli kimu n'ogibuuka n'oyingira mu myaka ginaana ng'otandisa okulookaloka mb'onoonya ogenda kutuka enkizi ojja kitegeera abantu abasinga obungi kati kibatawanya mu Kampala abali ku drugs aba celebrities baani bonna yeno story gye mbagamba n'ensi mulimu ezenkulu zonna abantu bali ku street bannansi si bagwira bannansi kiki babalawo bakwata bubi ebintu ompulira bulungi nnyo so bw'oba olina amagezi message engitwale nga nkulu ba tolina amagezi gireke wogiwuliridde naye nga oreserving a rate okola byoyagala as long as nti obibenefiting oba bifunamu naye ngaekikulu kiri nti nkuwagabuwa buli mwaka ogukuyitako okaddiwa ate olina abantu abakulabirako buli muntu ku nsi kuno alina omukolo gw'olina okuleka emabega buli muntu olina omukolo gw'olina okuleka emabega edda twaga nti awo wanguli gundi ng'otugambewo omugenzi gundi ng'era amaka ogalaba nti omaka ga gundi ne bagenda kugaa nti gundi yafudde nga bagenda kuteeka mu funeral home bagenda kuteeka luddawa ate amaka tegaliiko omukazi tegaliiko musajja wano wenjagalira ddala nyabo yenna gy'oli mu nsi yonna buli muna Uganda buno obubaka njala bukuweereza enswa yakyusa dda amaaso oli takugamba nga nti oli mukazi olina okufumbirwa tekigana kuzimba makaago nyabo gazimbe kubanga omuntu yenna akula buvunaanyizibwa ate obuvunaanyizibwa buba akulaga ki ky'olinawo era naawe kennyini bw'oba ozimbye amakaago ojja kulaba ng'olinawo enjawulo tojja kumanyirirwa osobola okukola ky'oyagala mu budde bwonna so oli takudiscouraging nga mbwesimayo ogenda kufumbirwa n'okufumbira is just option you can
get married or not, you decide on your own. Nobody can force you to do something which you don't like. So mama aliyeyo okuzimba siku abasajja nawo osobola okwezimbira ennyumba yo omanyi bwe kinyuma ngo